Ya tuli ku mulimu gwa kuzimba nyumba ya kojja banaye. So ekimu kigenda maaso ndowooza oyinza obba nga omulaba, tabula musenyu, seminti n'ebirala. Material yatuuse dda ku site ye yenna, ogirolekera awo. So tugenda mu maaso n'okuba nga tuzimba. Ennyumba yiino okusetingibwa yeerabikanga inaatera okugwa then etandika okuba nga eyimuka. So ogenda mu maaso n'okuba nga esetingibwa. So kusetinga musingi oyinza okubeera ng'olaba mu background. So kojja wuuyo naye waali awo. So mwena bakwasaganyiza okulaba nti tukola omulimu guno. So kojja afune waasula eweeyagaza somehow nga tali ku buko nga luli wabadde ali nga ali walungiko. So gwe mulimu guba nga gugenda mu maaso wano okuzimbira kojja nyumba. Tujja batwongera obba nga tubalaga updates zonna nga bwe bigenda okuba nga bikola ki nga bitambula paka nyumba yaffe eno kubeera nga eggwa. So tukyetaaga seminti, tukyetaaga omusenyu omulala, tukyetaaga bulooka endala, omulyango, amabaati, eddinisa, paka akayumba kaffe kano we kanaakola ki. In fact ennyumba si akayumba, paka we kanaggwa. So ffe twatuse dda ku kyalo. Oza mulaba gye tuli eno wansi wano, emmotoka ziyitawo bulungi nnyo okulaba nga zituuka ku poloti ya kojja. Taata we yafa nnyo, so poloti gye baakola ki, gye baamulekera. Pya subscribinga, that is Good Talent Management YouTube channel, TikTok Good Talent, Facebook Good Talent. Tube nga twongera okuwa updates endala zonna ezigenda mu maaso. Nze Sonko Muhammad.